What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Situwagala kutunyonnyola. What is the matter? Dawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Famanyi tulina nemwe mutalina. Mulebukana nnyo. Kitukubye ununu. Ate tuleke enkejjo okutunyumiza ate enkime etunyumize. Kuba tuli bamalirivu nga akatogo. Katukutaba kasiriira. Okakasa. Zungururu. Biri 25 twamu ensonga naye maama atutandikidde mu nnaku bulala katusuubire waanaggwerako nga tuzzeeko akamwenyumwenyu era ffe tutegeeza ku Zzunguru nti atannayagaliza bantu mwaka mpya kano ke kaseera k'olina kuba munnange tomanya. I wish you happy new year. Jumba Lubowa aligawesa Sabakabona. Sabakabona Jumba ku happy new year tugattireko okutwagaliza okufuna. I wish you happy new year is prepares. Happy new year. Gwe mwaka gw'obugagga atakitegedde. Sebo tujja mu Luzungu tukolereko n'obunnabbi. This year is you will be heresy. This year otyo. You know, spiritually, I'm telling you, you know, if you have a money, you be a rich. Sabakabona tuleke ebitusumbuye wiiki eno bingi ebyobufuzi nno guno omwaka bigenda kukyaka naye abantu beebuuza ng'oba ne DP n'asimbawo omuntu ku bwa pulezidenti. Abantu ababuuza ekibuuzo ekyo nandibayisa abagwagwa naye lwansonyi. Honorable Mawo bino bye byagobya ne bammemba ne bagenda. Waliwo baafuluma ekibiina kyaffe ne bagenda mu bibiina ebirala naye ndooza enduulu muziwulira. Bali baana bammwe mubanoonye mubazze ewaka. Emiranga tugiwulira naye abo abaana tetujja kubanoonya kubanga ekkubo eribazza balimanyi. Naye bannaddipi abamu abaabulira ewalala bwe muba baakubazza temwetaaga okubakolera omukolo ogubambulula. Mikolo gyetaagisa kubanga tetumanyi gye babadde oba balina ziyirizi osanga bazze n'emisambwa baleese zikifaaru. Yo baba Nuupu abayimbulwa mu kkomera bali batya. Juzi twalaba Ssanya Mujahideen atuyita ngadduse mu nkambi. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde. Noonya ku mukamaawo Kyagulanyi. Bukyanva mu kkomera noonyeza Kyagulanyi akyabuze. Munnyonnyole kyempitamu. Zeni weetondere pulezidenti w'eggwanga osonyiyibwe. Nkubira omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Oyo mwamulonda ddi kati ani yabajja mu kkomera? Baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigenderero eky'okutuwa enguzi. Naye batugamba nti full figure ono munywanyiwo nnyo. Negaana ebikola bya full figure era ndabula ekiwala ekyo ki full figure. Simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana, simanyi lwaki ekinneesonyiwa. Ffe tetumanyi full figure ono struggle yagibajjako atya. Full figure struggle yayagala tugiryemu enkoko, yatugulira bugulizi nkoko n'atulekaawo, essimu zaffe n'aziggyako n'atuteeka mu blacklist, essimu tozikuba tazikwata. Figure Ssanya omuwulidde ebigambo bye obyogerako ki? Ndi munyiivu. Ekisooka abaana nabawa ssente ezange azimingo omwabuzi wa president. Nga wazijja wagwe full figure waabwe. Alhamdulillah nebaza Allah ssente nazifuna. Nina ssente. I'm a rich woman. According to my status. Status yo nnyaba eyimiridde etya? Nze ndi mu ILAC z'eggwanga Uganda. Ndi number 17. Agiyisa atya? ILAC. I'm 17. Maama walinnya levo. Sikyali katogole yesonda ssente mbu ndi ku TikTok nsonda ssente. Eba kategole. Kiki kye wejjusa mu bulamu? Kye najjusa gwe mutima omulungi. Era gwe tugenda okulekeraawo okuyamba abantu. Naye Ssanya ono ng'akuli bulala ate nga wamuyambako okuva mu kkomera. Era mu bantu bonna Ssanya ayitavaayo olw'ebikolwa bye kuba yayagalako okugwa mulamuzi mu bulago n'abuuka mu mitayimbo era nze namulagira
ndowooza byakola yali tabitegeera. kyogamba ye zonto balagira mulagire kibamulagira kyakola Figa koonako katono. nze ndi mukazi mutegeeva amanyi kyenkola neebaza Katonda yampa amagezi. Olamukulembeze ye yakuyita ogamuwe naye nga ssanya munyiivu. naye kye baamutumye kyaba ayogera nze anjye mu kamwa kubanga amunonte food ate amunonte simple. Ye maama, you are not a simple. Lwaki ssanya alowooza nti oli mulalu? kanso wange wuuyo atuuse ngenda kuteekayo emisango kati njagala ndaga ebbaluwa z'abalalu. Ntayi ssanya ye yabyogedde naye lwaki ofiirawo otuuka okumuleetera balooya? nina omusajja wange musajja wavunaanyizibwa Dr. Mulamba tasi wagumiikiza olina sense kumulaba. Full figure. Bulijjo wafuna n'omusajja Dr. Mulamba. Please give me put a respect on my name. Okay, Madamu Nakanguubi. nze gwe yalijjako amunonte food. Ye madamu mpozi ati bye yagambye mbu oyagala kumuzaalamu. mbuwe full figure yagala kunzaalamu nze nsobola okuzaalamu oyo gwe osobola omuwadde awusigalo. What is the matter? twagala ssente twagala ki situwagala kutunnyonnyola. What is the matter? saawa zino abantu bagoyingewa abantu bagoyingewa fe amaanyi tulina naye mmwe mutalina muleebuukana nnyo kitukubye ununu ate tuleke enkejja okutunyumiza ate enkima etunyumize. kuba tuli bamalirivu ng'akatogo kati kutaba kasiriira. Okakasa. Zungururu, zungururu.